Abatulaba abalungi olwaleero twogera ku sisoloti. Sisoloti abasinga mu mumuusa amaaso naye ng'ate eddagala ly'amaanyi nnyo eri obulamu bwo. Sisoloti akola ebintu bingi nnyo era oba oyagala okumanya ku bintu ebimu by'akola. Bw'omala okulaba vidiyo yange genda ku Google oteekemu sisoloti biki by'akola. Ojja kulaba bajja kunnyonnyola otegeere kubanga abantu abasinga muri yo temukola ki? Temumanyi ekintu okiraba n'okibuusa amaaso n'ogamba oba kino kyaki oba kino kiyamba ki nga tobitegeera. Abantu abasinga mutambulira mu kizikiza n'obeerawo ng'olina obulwadde obukuluma naye ng'ekikuwonya munnyogo gw'olina mu nnyumba oba sukaali gw'olina mu nnyumba oba amajaani gw'olina mu nnyumba naye nga gwe tokimanyi. Mufeeyo nnyo okutwala okumanya mumanye nga munoonyerezenga ebintu. Tolinda kimale kutuukako wabula weetaaga buli kimu n'obeera ng'okimanyi. At least ebisinga n'obeera ng'okola ki? Ng'obimanyi. Naddala ng'omuntu oli munna bizinensi, oli mukyala mufumbo, oli nakazadde w'eggwanga. Ebintu ebimu olina okuba ng'obimanyi, tebalina bikubuulira bubuulizi. N'osanga omukyala omuzadde naye nga tekimanyi nti n'omwana anaaba kulweza, omwana bamunaaza ku ddagala nga ye aliwo bubeezi awo agamba omwana munaaze ku ddagala. Bikola ki ebyo? Anti nze sibimanyi na kubimanya. Kati n'olabira ddala ng'omuntu ye nga ye omuntu takola ki? Tafaayo. Naye ng'ate ekizibu ky'alina kisobola okuwona ne bw'aba tataddemu wadde olwataano. N'agenda n'alyoka akikwata n'akiteekamu ssente empitirivu ennyo olw'obutamanya bwe. Otegeera bulungi yali eyo kansuubire. Kati mbaleetedde sisoloti ono. Sisoloti akola ebintu bingi. Bwe njogera sisoloti ndowooza otegeera meaning yakyo. Sisoloti otegeera meaning yakyo. Sisoloti ono akola kubaagala emikisa, abejjako Ebisilani, sisoloti abikolako. Tugeze gw'olina ebikutawaanya waliwo bitatambula bulungi nnyo ku mulimu bakugoba, ku mulimu gwe asimbibwamu engalo, buli kimu gwe. Omuntu abeera bw'atyo kitegeeza aba ayina olutwe. Kati sisoloti ono asobola okukugobako olutwe olwo lw'oba olina. Abantu ne bakeraawo okusongamu engalo. Ne bagamba ni akoze kino gundi. Bangi nnyo abafiiranemu ebyo ebintu nga talina n'ekimu ky'amanyi. Oli ne bamusibira obwereere just lwakuba oliko ekintu ekikulondoola ekizimu ekibi ekyagala okukuteeka buli kiseera nga kikuteeka mu misango, buli kiseera olina bbeera ng'okaaba, biseera olina bbeera ng'osaasaanya ssente. Okitegeera ebintu nga bwe bityo. Bangi nnyo abali mu makomera nga babasibira bwereere. Bangi nnyo abakaaba naye nga babalanga bwemage. Kati naawe nkugambira mukwano tolinda kizibu kutuukirira. Kujja mu nnyumba y'ogambe nafunye kino. Tolinda kizibu kutuukako. Wabula beera nga obeera onaaba kulina eddagala olinaabako olikozesa mu ngeri gye mba nkunnyonnyodde. Oba omuntu ne wajja n'agamba sisoloti akola bw'ati ne bw'ati omukozesa bw'oti ne bw'oti kikole. Gwani agaana? Katonda ayamba yeeyambye. Togaana. Kola. Obuzibu omulina mwagala nnyo okuwulira mpona ddi. Omuntu atutule sisoloti ono bamugobye ku mulimu ayagala kumuzaayo. Mugaye kwata ogenda okole sisoloti ono mukozese bw'oti ne bw'oti. Munaabeko buli lunaku nga woosabirako byokola ki? Byoyagala. Kibuuzo kyaddamu okubuuza banampita enkeera. Mwagala nnyo ebintu ebyakagwirawo ate nga bagamba bbugubugu si muliro. Akwata empola atuuka wala. Gwe kiki ekyo ekiba kikupakuse nnyo? Pressure ku pressure. Lwaki ofiira obwereere? Kola ekintu kyo n'obukakkamu gw'osirike. Lino eddagala litambulira wamu ne Katonda. Nti Katonda ayisiriza mu n'eddagala n'ofuna ky'okola ki? Ky'oyagala n'owona.
n'ofuna ekyo ky'obadde tosuubira mu like akaseera ako nga tokisuubira n'okifuna. Gwe n'otatunulira sea salt gw'obadde onaaba essaawa ezo oba olina ky'obadde okozesaawo kyakoze. Oba oluusi n'ogamba nze okufuna kino sirina n'ekimu kye nakola naye nga weerabidde nti onaaba sea salt oli. Weerabidde nti ku makya oluusi okeera n'onaaba ku mwetango. Ebyo weerabidde nti n'okola ki obikola. Kola ekintu kyo nga toli ku pressure naye kikole n'omutima ogwagala. Bw'oba okola eddagala abasinga kino njagala mukitegeere abasinga mukola eddagala nga mulina emitima egyo ebiri. Binankolera tebinkolere. Binankolera tebinkolere. Oba binaakola kangezeeko ndabe. Egyo emitima ebiri egyo ebiseera ebisinga giremesa. Kola ekintu naye ng'okikoze n'omutima ogwo gumu. Bw'oba onaaba eddagala eno likulembeze liteeke mu maaso ga Katonda. Ayi Mukama Katonda nnaabye eddagala nneeno nga njagala kino ekintu bwe kibeerewo kino bwe kiti. Nsaba nkifune era nsaba kibeere. Tandika osabirako by'oyagala gw'onaabe ki eddagala. Ojja kulaba ng'embeera egenda okukyukira. Bantu bangi nnyo muli eyo naye nga gwe tobeerangakaawo mirembe buli kaseera obeera okaaba buli kaseera kino buli kaseera kiri nga buli ekikutomera kyonna kyetaaga ssente buli ekikutomera kyonna kitwala ssente. Bangi nnyo mwali mubaddeko ne ssente ze bayita ssente naye nga kati essaawa zino obulwa ekyokulya obulwa ky'oliisa abaana ensi n'eryoka ekukyawa naye nga wakola ki. Olwo ate n'otandika okufuna ebizibu ebiyitirivu by'otaafuna luli. Nalina ssente nga bino sibifuna ate kati bikimye ekikunze omwavu. Ako ke kabonero akalaga nti gwe nga ggwe omuntu n'ebikuliko tebikoze eki tebiteredde. Oba eriyo oyina akuli obubi. Mumanyi mu nsi muno mwe tutambulira bantu bangi nnyo tebaagaliza. Bannanga abantu tebaagaliza. Ayinza okulaba ng'okola vidiyo zo ng'opostinga woozina wooseka okola ki nagaana y'ono buli vidiyo gy'apostinga abeera musanyu aseka abeera eno naye ntandika omulumya omutwe okugamba n'atwala obudde bonna n'abumalira ku ggwe ekivaamu n'agamba lwaki onaabeera bw'ati nze nga siri bwenti. N'atandika okukolera ebintu ebikyamu ogenda ng'embeera ekwonoonekera naye nga tolina kye wali omukoze just ssanyu lyo. Ebibyo bye bikola ki bye bikuwalanya. Ebibyo bye bisobola okutuusa mu buzibu. Abantu mubategeere bannange abantu balina embeera zaabwe bwe z'otasobola kumanya. Abantu baba n'embeera zaabwe. Oli naakusekera kumbe wa anoonya bikuvaamu atambula akole ki agenda afune afune ne waatandikira. Abazadde munaaze abaana lino eddagala teribazira. Teeka buteesi mu bucket liteekemu olisuze mu mazzi ku makya zuukusa abaana bagende banaabeera eddagala oba bagenda ku ssomero oba bagenda kusiiba waka banaabeera eddagala. Ganya okubeerawo omwana n'anaaba amazzi okuva ku Mande paka Sande. Mande paka Mande anaaba mazzi makalu. Naye ng'osaba Mukama Katonda nsaba abaana bange babeere bulungi. So nga tewali asabira mwana we kubeera bubi. Naye osabira omwana we abeere bulungi gwe ng'omuzadde otaddemu ki? Musingi ki gw'omuteereddewo? Kubanga maaso mangi agamutunuulidde. Mubimanyera mubiraba oli omwana n'abeera nga mugezi omwana najja naga naye mami lwaki oli mugezi nze ndi musiru yanyi amanya ge osobola mujjako kino biki abazadde we batyo gye bali ne bagenda ne bakola bye bakoze omwana wo n'abadde omugezi ogenda okola nga omwana atandise ezolega mpola takyategeera omwana abadde ategeera ng'endusu zitandise omuyiika nga takyategeererako ddala. Bangi nnyo mugenda ne babafufuggaza n'ogenda n'ekintu kyo nga kirambulukufu bulungi wallahi nga kirambulukufu wakitaddemu obudde n'okikola bulungi nnyo n'omanya nti kati kino kituufu kino bajja kyagala wano nja kuyitawo tugeze ogenda kusaba mulimu naye n'otwala empapula zo n'oziteeka wali omukulu n'akugamba
tetukyayagala bakozi oluusi nabiyitaayita munaga bino biki wakoze si bino byetwagala naye nga bituufu nabikukuba maaso n'otambula n'ogenda ng'okaaba naye mukaaba agamba zigo okozeewo kiki kyokolawo ogenda kuvaawo ogenda onyumiza binkuyeepapula bakoze ekyo omusajja ogulina empisa ebibiki no oyina ekifaananyi kyolabikiramu oyina ekibi ekikuliko nti bw'ogenda mu maaso g'omuntu mufo kyolaba ebirungi ebikulimu alaba bibi bikulimu mufo kyolaba nti noonasobola alabira ddala nga tosobola ogenda kumumenya so okwo kwasinzira nagamba ono kamute so nga tetasobola bitegeera ssaawa eyo okuleka nga omuntu abaddeko naye wabula kiri ekintu ekikwambala ne kikubika enzikiza eri abantu nga buli w'oba olaga olina kusiraana buli w'obeera tolina kubeera bulungi gwe olina kukaaba buli kaseera bakugoba ku mirimu wavudde ku mulimu bulungi nnyo wagenze kukola mirimu gy'abakamaawo oluddayo nga bakugamba leeta ebisumuluzo byaffe tambula ogende nga tolina kiwakoze n'ogezaako obuuza mukama wange nakoze eki nga talina ansa gyakuwa genda tujja kukukubira olinda bakube tebakola ki tebakuba naawe otudde weebase mu nnyumba yo olinda bakube kivamu ng'omwezi gugwako landiroodi ng'akonkona ayagala ssente tozikola ki tozirina kubanga tokola kugamba gwe nga buli omu akulabira mu kifaananyi kibi eddagala lino eno siso oti ono akola ebintu bingi naye ebiseera ebisinga bw'okwata ekintu n'okitabula n'ogamba nti mu sisoloti ono kanyongeremu namirembe kanyongeremu kino kanyongeremu kiri osobola okufuna ekintu nga kirungi ddala nga kirungi nnyo kugamba ofuna extra kankyogere bwendo ofuna ekisinga era nga wogera mbiro ne bakugamba ono panada awonya mutwe naye ogatirako bineeno bikola okitegeera lino liwonya musujja naye wetutabula wetu ate omuntu obona mangu oba lino lisinga ku lino nakino woti oba okola ki bw'oba okigeraageranya so soloti ono bw'omuteerako ekyogo nze ngamba ebibyo biba birungi si soloti bw'omuteerako ekyogo biba birungi kubanga onaabye eddagala okozesezza eddagala ery'ebika eby'enjawulo bannange kino nkiddamu omuntu yenna ategeera ng'oli mulamu bulungi tonaaba amazzi makalu naaba ku ddagala mulekerawo ogamba nti nno bino ebintu byabasamize ono si soloti avaawa mbulirayo omusamize akola omunnyo guneeno oba mbulirayo omusamize asimba omuti ne gubeerawo awo byonna byemeza bwemeza nga kitegeeza ebyo ebintu ebyo birimu emikisa waliwo ebintu ebisobola obituusaawo okutuusaako okitegeera so mpunzika ngamba weefeeko si soloti anaabibwa si soloti omukozesa mu ngeri yonna bw'ayagala okumanya ebingi si soloti byakola bw'atya omukozesa otya ntuukirira ku nnamba y'essimu 0704 73 7114 0773 36 9151 obuuze kyonna ky'oyagala ongembe senga njagala kyogo ebintu bintabuseeko ojja funa ekyogo ofune ne si soloti remember sikuwa ddagala lya mikisa nga tusoose kunaaba ddagala lya Ebisilani obanga ayozezza n'oyanika mu ttaka onaabye eddagala ly'emikisa kyokka olwedde olina agazibugo agakuliko osooka n'onaaba eddagala erijjako Ebisilani then n'onaaba eddagala enene erikola ki erirongoosa eryerula amakubo ne gabeera malungi buli kimu ne kita n'otabeerawo okubeera ng'osibiddwa oli mu kizikiza bangi muli eyo watambula n'ogenda ku kyeyo bano be wagenda nabo bali bulungi
ebbanga lyonna lye bamazeeyo bbanga tono nnyo baafuna emirimu naye gwe okyanoonya tofunanga watuufu wootereera otambula butambuzi odda muno odda muli jankoze okola bibaluwa babiyita bibaluwa jankolere kano nkuwa Etano jankolere kano nkuwa omutwalo ebyo bwe bityo byoli mukola ki byoli mukola kyokka be wagenda nabo bafuna omusaala ogwegasa gwolowooza bo baakola ki mugenda ne mutambula nolowooza nti bw'onoolinnya ennyonyi n'ogenda gy'olaze ennaku tejja kukusangayo buli wamu ennaku ekusangayo buli wamu ennaku ekusangawo ate buli wamu osobola okukaabirawo naye kiri gy'oli okubeera ng'okola ki weefaako weetangira ebintu ebimu kubanga si bonna nti bakusanyukirako oba okoze ki otambudde ebiseera ebisinga batera kuba bantu batono nnyo maama wo kitaawo omwana wo ne muganda wo so nga ate ne mwabo bemmenye musobola okubeera mwafuna akasajja ku mutima n'agamba akikola atya nga nze ndi bwenti tekisoboka n'abivaako n'akukolera byakukoledde n'otandika oboyaana mulago kubbirwa ekisangibwa